Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tuyingidde omutabbizi. Nyabo nkulamusizza. Nkulamusizza. Nze bampita Kadima ku beeti wano. Yesebo. Obulamu buli butya? Bulungi ogamba otya Kadima? Ndi wano njogerako nani? Njogerako ne Safina Kadima. Safina. Salamu alaikum. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitambula bitya? Bityo mpola. Oli waawo? Ndi wano ninawe ndiko wano. Okay. Ndalaba message ng'osindikidde okungamba nti nkukubireko kiki? Nina omusajja taata w'abaana bange. Twayawukana. Naye mukwawukana kale navayo nga sibusiibudde natambula butambuzi. Wadduka buddusi? Yesebo. Mulinamu abaana bameka? Ninamu abaana babiri. Naye nga ki ekikuddusa obuddusa nga tomugambye taata w'abaana? Anti yali tayagala nveeyo ng'ate tampisa bulungi. Abaana bavaayo nabo? Yesebo. Nga benkana ki obukulu? Omu kati awezezza emyaka 10. Mulala alina emyaka 6. Owe 16. Bawala balenzi? Bawala. Bombi Yesebo. Kakati kiki ekyasinga okuddusaayo? Embeera yali kale ng'alina abakyala babiri. Gwe ng'oli namba 2? Ng'ali namba 2. Okay, ng'alinayo omukulu? Ng'alinayo omukyala mukulu ate ng'ewaka. Nga landiroodi abeera atubanja tayagala kusasula nnyumba. Okay, njagala ombuulira amazima. Obuulira nze sooka oveeko wali abaleekaana twogere bulungi. Njagala ombuulire. Ki ekyakuggyewo omusajja tebaakusigula ggwe? Nedda ekyanzizeewo omusajja Kadima. Omusajja nali mwagala nnyo kuba yafuna ndi mwana muto. Nali mwagala nnyo ng'era naye akimanyi mwagala. Naye ekyanzijayo omusajja nga tayagala kusasula nnyumba. Kale nga buli we tubeera twapangisa ku nnyumba za mirundi mingi. Naye nga buli we tubeera tuvaawo nga landiroodi atubanja, nga buli we tubeera tuvaawo landiroodi ng'atubanja, ate landiroodi ng'abeera atubanja emyezi egisukka 5 mu 4. Omusajja yali akola mulimu ki? Avuga emmotoka zino ezo ezitikka ebintu ez'ebyamaguzi. Bannaye kati abaana kati guwaddawa ubeera wakati? Anti kati nze ninako wenkola ndi mu bwawusigaalo. Okola kati abaana wabalekawa? Abaana bali wa maama. Maama abeerawa? Maama abeera ku Kyebugerere. Yabeera. Omusajja takuweera ddala ssente yadde n'obuyambi? Yali ampa naye kati takyampa. Takuwa nti tayagala kuwa oba naawe okiraba nga tayina? Ayina naye tayagala. Omusisinkanako? Kale kati ekuma kati ebbanga siddene nga nvuddeyo kuba kiraka ngenda wezanga mwaka nga nvuddeyo kuba nasembayo okuvaayo gwali gwa 8 tasitiya. Wavaayo mu gwa 8 omwaka ogwedde? Tewaddamu mulaba? Sadda mulaba twali twogera ku ssimu. Ng'agamba komawo oba? Nga ngamba nkomeyo naye nga ndaba era ebyebimu kuba sigwe gwali gusoose Kadima okwawukana naye. Yali akuba? Yali tankuba. Naye n'otamu embeera ng'omanyi Kadima okubeera n'omuntu landiroodi akubanja ewaka olaga nti oli mufumbo naye nga ne banneiba mu nju temuli lugoye lwa musajja just nga zajjiddemu zaasulamu zaddiramu. Nga lwaki temuli ngoye? Anti ndowooza nga ate oli omukyala omulala. Omukyala yali takumanyi nti gy'oli? Yali yankweka mukyala nga tamulaga. Kiraka nga amugamba ngenze safaari. Gwali wa safaari. Balaba bavuga ezo emmotoka kataka yamugamba nga lwesisuzeewo nsuze safaari. Ngenze ajumanyi katakwi. Kati nendaba neŋŋamba neyita ndi mufumbo naye mu nnyumba temuli lugoye lwa musajja. Kati neŋŋamba oba bufumbo ky'omusajja tumaze naye emyaka 9. Nga naawe omuwulira bibuuza. Kuba nali maze naye emyaka 9. Myaka mingi. Kati gwagala buyambi bw'abaana? Buyambi bw'abaana. School fees na biki? Okay, amanyi linnya ki eriryo? Bonna gamanyi n'omugamba Safina. Nsokubiddeko kuno omusaba obuyambi nga tetunagenda ku byakumpewo bino? Anti namukubirako naye kati tetukyayogera we mukubira takyakwata simu zange. Okumala ebbanga ki? Last time yasembayo bbawo oba yabawaayo emitwalo ng'etaano teyaddamu. Ate nga nze simulinaako obuzibu kuba nze nali mwagala ng'omuntu naye tekyatulemesa. Singa ayagala muddingana osobola? Nali sikirina buzibu.
naye obuzibu nti era obeera otya n'ogamba era olinza omuddira ng'era byebimu biri. Olinayo omusajja omulala? Olina Kadima. Wadde n'abakutokota? Wange? Nti wadde n'abakutokota? Kadima ne bwe babaawo kale nze sinza omukazi alimu ebyo embeera oba ezo ezikwanibwa n'emmala gagenda. Kati omubiri ogubeezaawo otya? Anti kati abantu b'ennaku zino baafuuka bayaaye munaye nze mbatya oli abeera ayagala akwana akukozesa akuleka awo ate nze ebyo si byensi. Tokyagaba mutima? Omutima nsobola okugugaba bwe mba nfunye omuntu antegeera naye ab'e Kampala obamanya ajja kwagala akugira gambe kino nga tetakwagala ku mutima ayagala ajja sikulaba. Muko salamu alaikum. Alaikum salam. Jebaleko muko. Ayiso jebale. Obulamu bugamba kitaata. Ebiso bugamba ote. Kale taata ndi mwanyina wa Safiina. Ani? Nti ndi mwanyina wa Safiina. Ala. Nti ngambye. Esebu. Ndi muganda wa Safiina ndi mwanyina ze. Esebu. Safiina abadde ampadde akanamba ku mukonjo gere muko nawe dakika si nnyingi nnyo. Naye. Yesebo. Mbadde ni mukutambula. Komiti yana wano ngenda kuddamu kubireko nga nyingidde Kampala. Muko dakiika muteesoboke. Kale tewali buzibu. Kale muko kakati ekiriwo kya buyambi Safiina abaana bamuyinga kuba yabatwala wa maama bayagamba ate ne maama embeera si nnungi ati nga twandyagadde ku buyambi tumutaase kuba omukadde tali bulungi Safiina naye yagenda bwawusigaalo nga tubadde tusaba tuweeyo ku buyambi. Naye kakati muko buyambi butya kyembuuza. School fees kyekisooka. Abadde tafuna. Angambye badde tafuna ssente. Buuza mukadde oyo muveeku byawubera buuza mukadde. Mbwe wakoma okumuwa simanya emitwalo 5. Byagamba yabikugamba ng'ategeera bulungi. Yabiŋŋambye. Kubanga nze Safiina soogera naye. Era angambye wamubulooki nga tokyayogera naye. Nze njogera na mukadde. Kakati mukagamba atya nze mukadde gwe njogera naye. Tegedde buli kimu gwe njogera naye. Byakugamba waliwo omuntu nga yanoonya bigambo ku muntu. Tegedde nze njogera na mukadde alina abaana gwe njogera naye. Mukadde yagambyeko nti abanje ssente zonna. Mukadde teyaŋŋambye era Safiina yayogedde nange. Toyo kati osooka kubuuza mukadde alina abaana abakazi obamanyi. Omukazi bwe mwawukana leero muko kankubuulire akukyaya n'ayogera ebigambo bingi ze muko nyinza oba nkusinga obukulu kuba Safiina ye mukulu wammwe. Naye kati nze ku myaka gye nina ate yo Safiina musinga obukulu alina emyaka 33. Kati ate gwe omuddako gwakubiri. Omuddako gwakubiri. Kati bwe omuddako gwakubiri nze ndi mukulu kumwe. Kati omukazi bwe mwawukana okukola leero muko kankubuulire. Omukazi akukyaya abantu n'ayogera ebigambo gwe by'otayogera nako. Tegesi ate naawe ojja kubiraba byenkugamba. Kubanga gweoyinza okulowooza ndi muko mukyamu naye byendi naawe ojja kubiraba. Bijja kutuuka kuba naawe oli musajja okula. Naawe byenjogera ojja kutuuka obirabe. Omukazi atuuka n'akukyaya abantu bonna n'akubijjisa mu bantu naye ng'ate obadde naye emyaka 10 nga mukolagana. Omwaka gumu n'akwogera ebigambo nga bw'otalina kiyayanyambye naye n'obuuza emyaka 10 gyonna gy'amazeeyo obadde takuyamba senga tewafa. Ekyo kyokka osookanga n'okyebuuza nange nina bannyinazi abandi ku mugongo abensinga obukulu abansinga naye nze basajja baleeta emisango ewaka. Nina ebintu kati byensunsulamu nga bannyinazi baŋŋamba ebigambo nensunsulamu ne ŋŋamba nja kumala kubuuza muko okukwata ebibyo. Mukadde mubuuze oba babanja sukira abaana tankubira nange simukubira. Ate nze bw'aba tankubidde simukubira kubanga oyo mukazi nze ni musajja sobola nze okwerwanako nga mwe neerwanako n'entambuza obulamu bwawe ŋŋanze. Tegedde kakati mukulu ebigambo mbiwulidde kyekisinga obukulu. Saasoose kubuuza maama oba we yantuza nanyonyola nembiwa negamba nti oke naye kakati bw'oba wa maama obuya mukonsaba tukikomya. Kati ye buuza mukadde gw'oba okubira. Mukadde gendayo ndooza ku Lwokuna twongere okwogeramu naye era ku nsonga ezo ze zimu. Kati ekitegeeza nti mu bukadde obwo buyambi obuyise obutwale obwa maama
kale mukoti wali mutawaana ssebo ngenda kwogerako naye maama kale ngenda kukubirako lwakuba nkyali mu kuvuga ngenda kukubirako kale muko neyanza nnyo ssebo omusajja agambye obuyambi abuwa maama anti omusajja bw'atyo mukadima ze embeera zayogera bingi naye ne maama amuwaayo 5 bw'atyo tamalaayo nga woga nti oba amaleyo fees mutamu asobola okuwaayo omulundi nga gwo kakati nsaba omwami ono tumukwate bulungi mpola mpola kuba ebizibu by'obimanyi wamufuna musajja mufumbo nsaba tumuwembeekereze mpola mpola simanyi kuba yankwana nali mwana muto nannimba mutalina mukazi singa alina omukazi wandimwagadde sandimwagadde kuba ekyo nakula sikyagala naye kati kyogenda okukola ogenda kusooka ogumeegumemukko tulabe tukole follow up ku nsonga eno maama waba amuwaayo kantu kuba engeri gy'atakyakwata ayinza okuba ng'akola bingi eri ewa maama kale tuyinza okumutambaala obubi ne kabadde awayo akati n'alekerawo kakola ki waayo kyesandyagadde kali mbadde nsaba tufune ku magezi wano tulabe ekyokukola kale nyumirwa omuziki n'ebisesa ekintabuli ky'omuziki ekisinga ekintabuli ky'omuziki kale we are here to listen to your comments ezinayamba mwana muwala ono olagambye ni anko abogozani kali mwebale kutuweereza mwana muwala mulimba omusajja ayogedde amazima thank you so much tosala gwakawala nga tonnabakuliza gwakalenzi bambi katulabe mwebale tuweereza ono Ssemuwemba kutyokutaso bambi omwami bambi atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe amukwata empola osanga omulimu gwakola nga gwa ssente teziwera ono Ssemuwemba kutyokutaso bali tuseerera ebali nnyo baleeta kityamwe bali kuweereza mikwano sembadde nga muwala oyo yali maze kwogeramuko ne maama engeri gyatabeerayo osanga tamanyi kati kigenda mu maaso asooka ayogereko ne maama asooka alaba osanga omwami awaayo obuyambi anti finaffe ekikulu twaka mama faadi kulukuliro kale kasiro kikakasiza nti mwaka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omanze kyenteesa mukwano kwekolera fubanga tolina kalimu funa omulimu okole mukwano akola bwamezi musajja omulabe bulabi mwesonyiwe kwabo busisi bangu weekolere mukazi ojja kulanga ne betobirowoozaako weyatuteeza nesingana busa kikuba nkimu kale obali nnyo birefem nze nno kyendabye omukyalo ono akyayagala bba akyayagala bba kati alina kuyita mu baana nti tebamuwa buyambi asobole okukola nti afuna oluwendo oluddira omusajja kuba ate omusajja wagamba nti nazzala amuwa obuyambi awo ndabanga bibuuza amasaati g'ewaka gabuuza onaamalinde ekawuku kale ebali nnyo baleetera birefem ati omwana omwala akayagala kuteekako muwaleti sente omusajja ng'aziisa we azikwateko ateekako muwaleti naye nze mmadde muwa amagezi genda okole gwe mukazi gwe toli mulema abo abaana ababiri musobola obbagabana tata naweererako omu nawe n'oweererako omuto tutama abakazi babeera n'abaana nga 15 n'abaweerera n'abaliisa kale tikansebe wajiwa hajika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukwano mwebale kutuweereza amanya nze Haji Kasuli Rashid ngambera kabowa obudde bugenze kampite mu bufunze mukodomi waffe naye alimba omukyalo ono mukyala we yalina omuyunge wa maama ebintu byonna byaweereza ewa maama yandibadde akolagana na mukyala we kati maama yanaalabirira abaana okusinga maama w'abaana haja tuwuno nsigadde ndi Haji Kasuli naye mwana muwala akwate empola ajikadima mukwano batuweereza amanya jati namponyi balekabowa naye nze mpulidde nga taata waffe alimba kuba omwana omuwala oyo ate kukuba nga awuliziganya nnyo ne nnyina era senga waayo obuyambi senga omwana omuwala amanyi kati asooka abuuze maama alabe waba tabuwaayo agende mu mateeka sigadde ne jati namponyi kabowa kale bwana kabuguza kiviiri aŋŋambye wano ina omusomo senga naisonga omumanyi wefe yennyini yagavudde senga naisonga Rebecca Jingo gyali Spice Dana gyali mukulu gyali bamuyita Kiwewa Gerard ne senga yennyini naisonga nange kadima nze musise kyewa abudunyugunya posta nene nyonga bw'okiwulira musomo gw'abakobolese muto mu kisaawe ku kisaawe kya poliisi ngenda kusoma mwezi 19 ogw'omusanvu 2029 kale bw'atyo bw'agambye kale tubagamba nti bane mujje mwenna musobola okubanga mubaawo ewasenga naisonga agabudde BTFM naffe mwetulika ate olyanga nze musi omanya bumanya ne Rebecca nga kwali Spice kwali n'abalala kale tujabanga tukwasagana twagala basibula nti mwebali okubanga mbaddeko Abdul tebukoza kadima yes nange anko kabo sana ovuna kabulu from Ruwe tubagamba nti nkomaona ekibima musolo bulungi for now mweraba